Amagye ne poliisi Biyilidwa nate mu paaka Enkadde mu kibuga Kampala okuyambako abamu ku bannyini poloti mu paaka eno abatandise ku mulimu bo gwe bayita ogw'okugikulaakulanya. Omusasu waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge katuwa ebisingawo. Embeera natezemu okubeera ey'Obunkenke mu paaka ya taxi Enkadde mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Amagye ne poliisi bibadde byaggyibwamu gye buvuddeko wabula enkyeolunaku olwaleero ate bazzeemu okuyiibwa. Waliwo Omugaga nga poloti eriraanidde ekizimbe ekya paaka Nkadde Mall. Omugaga akedde kuyiwa konteyina abaserikale abawanvu n'abampi kw'ossa okusibawo ebiyinja ne batandika okwokerako ebitimba ng'akabonero akalaga nti nnyini poloti eno ayagala kutandika kuzimba. Embeera eno nno esannyalazizza emirimu mu paaka Enkadde era abagoba ba takisi ebyokusaabaza abantu babivuddeko dda kaakati beetegereza bigenda mu maaso. Bagamba nti bakolera mu bugubi obutagambika. Embeera ezzeemu okuba ey'obwennyamivu wamu n'okubanga yantiisa eri omulimu gwa takisi. Era wamu bannatakisi mwenna tubategeeza nti bino ebintu ebikolebwa ku paaka Enkadde ono jangu onkwekule gwe tulimu. Ekituufu paaka etwalibwa mu magezi n'enkya ya leero era wetwogerera kontayina eziwera 3 zireeteddwa wamu n'okutandika okulaga nti batandise okusiba akatimba ku poloti emu ebadde yasigazaako ebiyinja. Kirimu nnyo State Council kubanga State Council buli kigaana kyonna wano ku paaka Enkadde nga bagenda okuzimba ate ye ekiduumira. So mbadde nsaba State Council eveeyo n'omukulembeze w'eggwanga atuyambe kubanga ekigenda mu maaso waliwo ku makya g'olwaleero baleese buli ebikozesebwa byonna era omugaggaze ng'agatandika kukola ki agatandika kuzimba. Poloti ezaali zaateekebwamu ebiyinja ebirala mu paaka eno Enkadde ate zo zaggiddwamu ebiyinja nga kaakano abagoba ba takisi bazikolera mu kigambibwa nti bano baweereddwa emyezi 12 beetereeze bafunire n'emmotoka ezibadde zipaakinga ebweru amasiteegi olwo abagagga bannyini poloti ezo balabe ekyokuzikolera. Mu kulwa 88 akatonnya ze 8 y'obujjajja lwasa mayinja ze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu paaka Enkadde mu Kampala. Eddwaliro erya Masaka Regional Referral Hospital liri mu katuubagiro olw'ebikozesebwa mu kuzaalisa n'ebyetaago eri abakyala abazaala ebitali mu ddwaliro okuviira ddala mu mwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde. Embeera eno yawaliriza abannakyewa abatakabanira okukyusa embeera z'abantu okudduukirira abali mu bwetaavu n'okulwanirira obutonde bw'ensaba Lions Club Masaka City nga bali wansi wa club y'ensi yonna okwayo obuyambi obw'ebikozesebwa eri abakyala abazaala n'ebyeyambisibwa mu kuzaalisa eri eddwaliro eryo. Sister Beatrice Mande akulira ekitongole ekizaalisa mu ddwaliro eryo ategeezezza nti kaakano omwaka mulamba ng'eddwaliro teririna byetaago bino kyokka nga n'abakyala abajja okuzaala bajja tebalina wadde akantu nga n'ensimbi zibeekubya mpi. We want to really thank the organization of the Lions Club, person who brought the idea that mothers should really be given the mama kit. Since last year, 2021, September, till date, we are out of stock mama kits. It has really been so wanting. We have these mothers who completely cannot afford anything. You cannot send them to buy because they don't have money. Aba Lions Club Masaka City labagabye n'omusaayi okuyambako okutaasa obulamu bw'abagwetaaga. John Bosco Ntangare atwala club eno mu ggwanga atongoza Lions Club ey'ekibuga Masaka n'ategeeza nti nti balafubana nnyo okulaba ng'embeera z'abantu zikyuka okukuuma omutima ogw'obumu n'okuzimba eggwanga erina abantu abalamu obulungi. Wano e Masaka kutongoza club empya Evudemu Lions Club e Masaka yenze mu Masaka Regional Referral Hospital ntwayo mama kit sezo ziyamba abakyala nga bazaala abamu bayinza kujja mu ddwaliro nga tewalina mama kit sezo so kulaba nti bazaala bulungi Lions Club e Masaka City ebawadde mama kit. Mu bukulembeze bw'ekibuga Masaka obulondeddwa okutwala club ya Lions Club omwaka 2022-2023 Rafael Kiseka yalondeddwa kwa pulezidenti n'asuubiza nti wakutambulira mu bufu obw'okutuukiriza ebiruubirirwa ebya club eno. Kubadda nga tuyayanira okubeera abamemba ba Lions Club. Bigenda bya Lions Club okuka ku bantu abeetaaga obuyambi okubawa obuyambi mobilizinga abantu tugaba omusaayi obuyambi nga tupreservinga environment nga tusimba emiti obuyambi nga tukubiriza obuyonjo wonna abaana abalwala kansa n'abantu abakuye nga basobola naddala abaana basobola okujjanjaba kansa n'abaana singa bamuzuula nga obudde bukyali kale bwe tusinkana awamu tusobola okwejjamu akasente akatono atobooli awo n'abayambi abalala ne bannaffe abalala olaba nti kuweereza obuyambi bwo eri gye bwetaaga.
Abakristu bazze mu bungi okwetaba mu misa ey'okujaguza emyaka 25 egy'essaza ly'e Lugazi. Prose Nalugo. Misa y'okukuza bwe giweze emyaka 25 egy'essaza ly'e Lugazi ekyagenda mu maaso ekulembeddwamu omwepisikoopi w'essaza lino Bishop Christopher Kakooza ng'omusumba w'essaza lino eyawummula era nga ye yasookera ddala okulikulembera Bishop Mathias Sekamaanya yayigiriza mu misa eno ng'ono yennyamidde olw'abakristu abakyalemye okukkiriza era nga bangi eddiini erenye okuba bukalamitima nga bangi bakyalima ne ku Sande. Abepisikoopi ab'enjawulo beetabye mu misa eno omuli n'omubaka wa Papa Luigi Yanko. Bishop Anthony Zwa omusumba w'essaza ly'e Kindamityana era nga ye ssentebe w'olukiiko lw'abepisikoopi naye yeetabye mu misa eno ssaako ssaabasumba w'essaza ekkulu ly'e Kampala Bishop Paul Semwogerere. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule yakiikiridde Obwakabaka ate ku ludda lwa gavumenti ey'ewakati Oweekitiibwa Jesse Muyingo minisita ow'enjigiriza y'amasengekero aga waggulu yaliwo. Ababaka ba palamenti bangi okuva mu bitundu eby'enjawulo beetabye mu misa eno ssaako abantu ab'ebitiibwa bangi nabo abali wano. Bo abantu bangi ddala mu kifo kino era nga abasinga bali mu ssente olw'okuba nti mu kereziya bakkirizaayo abantu batono ddala abo bokka abalina kaadi. Prosibesesemu y'ebujjajja West Nalugo wano ku lukiiko e Lugazi. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Byafula Kigejjo mu Gombola y'e Mabindo mu disitulikiti y'e Ssembabule bwe bagudde ku mulambo gwa munnaabwe Jime Sekabito. Asangiddwa nga mufu ategeerekiseeko lya Kimbugwe ng'ono ali wakati w'emyaka 45 omutuuze w'e Byafula ng'abadde akola gwa bulimi ng'omulambo gwe gusangiddwa mu Bindiizi mu kakubo k'emmwanyi akasala okuva mu Zaakamulu okugenda ewa Sendi okugguka ewa omugenzi Haji Kewaayi. Ssentebe w'ekitundu kino John Kafeero agambye nti omulambo guno gulabiddwa omukyalo omu abadde ayita mu kakubo kano ng'adda ekinyansi olwo kutemya ku batuuze nabo abayise poliisi mu bwangu. John Kafeero ategeezezza nti Kimbugwe kati omugenzi yasembye okulabibwako olunaku lwajjo ku ssaawa nga 8 bwe yabadde alina ekatabani ke ak'emyaka nga 5 ng'ava kunywamu nga kiteeberezebwa bwe yatuuse mu kifo kino kwe kulemererwa n'agwa era omwana ono bwe yatuuse awaka teyatawaanye kunyega alesse kitaawe olwo ne katandika okuzannya. Bo abatuuze bateebereza nti Kimbugwe ekyamusse mwenge kubanga okuva ku lunaku lwe yatunda emmwanyi ze emitwalo egiwera ddala 6 abadde akeera n'okusiba mu bbaala ekinyansi awamu n'eggula nga yeekatankira amagengere. Poliisi etutte omulambo okukeberebwa nga n'okunoonyereza ku kyamusse bwe kugenda mu maaso. Nze Jime Sekabito ku lwa CBS wano e Ssembabule. Ekibiina ekitaba abalimi mu ggwanga ekya Uganda National Farmers Federation kibangudde abakulembeze b'abalimi mu disitulikiti y'e Kalungu abeegattira mu kibiina kya Kalungu District Farmers Association ku ngeri gye basobola okuyambamu abalimi okuvunuka ebizibu ebibasoomooza eby'enjawulo. Omusomo guno gubumbujjidde na butongwa mu ggombolola ya Kalungu Rural kyokka ssentebe wa Kalungu District Farmers Association Goloba Umar Matovu ategeezezza abalimi mu Kalungu nti balina okusomoozebwa kw'amaanyi okwakawuka akakaza obutabi bw'emmwanyi ne kiviirako abalimi bangi okufiirizibwa ebitagambika. Otunuulira emmwanyi zaffe nga bwe zinyiriddde kati abalimi kumpi balinganga abagenda okukolera obwere kubanga akawuka akali obutabi emmwanyi kazimalawo. Abalimi bo batugamba nti bwe bagenda mu nnimiro bavaayo na migugu gya butabi bwa mmwanyi ate emmwanyi kwe zandibadde zibala kati ate ne babeera nti bafuna bwavu mu kifo ky'okufuna obugagga. Kati tusaba gavumenti ebeere nga etunuulira ekintu ekyo n'eriiso jjogi ekyakawuka ako akalumba emmwanyi oba akawuka akakaza obutabi bw'emmwanyi kubanga abalimi bafiiriddwa nnyo ssente ze bandifunye ate zigwera mu kubeera nti obutabi babuggyako ne batafunamu. Kisambira Peter okuva mu Uganda National Farmers Federation yasabye abakulira Kalungu District Farmers Association okuteekawo enkwatagana ennungi n'ekitongole ky'ebyobulimi e Kalungu batuuse obuweereza obusaanidde ku balimi. Tumanyi bulungi nnyo nti Kalungu District y'abalimi n'abalunzi ate bwe tubeera ne DFA mu Kalungu nga y'amaanyi tutegeera nti ekibiina kya Pulezidenti waffe Museven na Minisita ya Agriculture kijja kutuukira bulungi nga Kalungu ekoze omulimu gw'amaanyi gw'okumobilizinga gw'okusomesa abalimi n'okubawa ebyokukozesa bapagatteko n'akatale tubeere nga tuba bulungi nnyo. Kale omusomo gw'olwaleero guteesa essira ku bukulembeze.
Ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga ekya UNRA kiwadde essuubi eri ab'ebukomansimbi nti kyakweddiza obuvunaanyizibwa obw'okulabirira n'okuddaabiriza ezimu ku nguudo ennene mu disitulikiti eyo. Disitulikiti y'ebukomansimbi erimu enguudo 3 zokka eza UNRA okuli olwa Villa Maria Sembabule, Kyabakuza Matete ne Kagologolo Kayanje oluyita mu kalungu okudda e Lukaya, nga kwezo UNRA kweyagala okwongerako enguudo endala ennene okwongera okulongoosa eby'entambula. Ombako omukyalo wa disitulikiti y'ebukomansimbi Veronica Nanyondo ne ssentebe wa disitulikiti ya Fred Nyenje Kayiira basinzidde mu luguudo lwa Kalungu olwaziba olw'ekisenyi ekyalulya mu kutema empende eziggulawo oluguudo olwo okuddamu okukola. Omubaka Veronica Nanyondo n'ategeeza nti UNRA yabawandiikidde ng'eyanukula okusaba kwabwe okukubakwatirako ku nguudo ezimu naddala ennene. Tufunye amawulire amalungi nti baweereza ebbaluwa egamba nti tubeeko enguudo ezimu eziri bize ezibadde eza disitulikiti tuziteeke mu central government babenga bye bazikola, ate tujjeyo n'ezimu ez'amagombolola tuzize ku disitulikiti kuba babadde balemereddwa bajeti yaabwe ntono nnyo ey'amagombolola kuba otunuulira Butenga erimu enguudo embi obusenyi obubi nga efuna miliyoni 8 tezisobola kukolako wadde, so tusazeewo waliwo enguudo ze tugenda okujjayo singa kiba kiyise kuba batugambye tuwandiike era tukkirizganyiza inginiya agenda kuwandiika tusayiningeko bwe banaaba bazituwadde nga disitulikiti kijja kuba kituyambye. Ssentebe wa disitulikiti eno Fred Nyenje Kayiira ategeezezza nti bakwerula ekkubo lya Kalungu nga bakozesa weetiye nga wezinaakoma we banaasalira amagezi kubanga ekisenyi kyali ekkubo lino kumpi kilomita namba nga kati disitulikiti esazeewo okuyambako abegombolola bannyini kuba eryo n'abatuuze baleme kubonaabona. Olwokuna oluvannyuma lw'okufiirwa abantu baife 2 abaagwa mu maadi okuli tulambudde tubadde mu kulambula enguudo zonna mu bukomansimbi ezikoleddwako ne tutuuka ne ku mulanga abantu b'e Butenga gwe basinga okukuba ogwa Kalugu, oluguudo olwo olw'e Kalugu. Naye oluguudo olwo ekituufu lwa gombolola ye nannyini lwo yeeteekeddwa oddukola, naye okusinziira ku ndabika gye lulabikamu egombolola teyinza kulusobola. So kye tutuuseeko kwe kulowooza nti ffe nga disitulikiti tugenda kufuna ebyuma bikoleko ekitundu ekinaaba kisobose ate tujje tukunga abatuuze naddala wali ewantu wasinga okuba ewazibu tulakita we zitasobola kuyita bo bennyini abatuuze b'ekitundu tusooke tukole nabo tusobole okulyerula ekkubo liddemu ligguke then tulabe ate engeri gye tusobola okugenda nga tulyongerako mpola mpola. Ekkubo lino liva ku luguudo mwasanjala olwa Villa Maria Sembabule ebitundu by'e Namajuzi ne liyita ekisaabwa okudda e Bukiri okuyitamu okutuuka e Kagologolo nga ligatta egombolola 3 era kigambibwa nti lwe lwali oluguudo lunene olugatta Bukomansimbi ku Sembabule kyokka ne luddibizibwa. Abavubuka balabuddwa okwewalira ddala emize egiyinza okuttata obulamu bwabwe omuli okubba ebyokunywa enjaga n'okukuba zzaala n'ebirala ebitajja nsa. Bino byogeddwa Reverend Yusuf Lukwago akkiriza okuva mu busumba bw'Emaya mu Busaabadiikoni bw'e Nateete mu bulabirizi bw'e Namirembe bw'abadde asabira omwoyo gw'omugenzi Hannington Nsereko Biseebwe e Namagoma n'ennyamira olw'engeri abamu ku bazadde gye bakuzaamu abaana baabwe ensangi zino abatakyalina kutya Katonda ne batakwatibwa na nsonyi. Temulowooza nti ebintu byakusaaga era mmwe baana bange bwe mutaakole na mikono n'olowooza nti ogenda kubeera mu gambling. That is poverty cycle. Ne bagenda wali mu zzaala ne basindika ono n'afuna omutwalo enkeero oli n'afuna 5 ne batunda ettaka ne bagabana zino ne bagabana ziri tewali ndala ziva eri kweyongeramu wabula obwavu bwekulungulira awo bo balowooza they are working ku ssaawa 4 ne baleeta breakfast ku ssaawa 7 ne baleeta ekyemisana ku ssaawa 12 ne banywa caayi ekiro ne balya emmere obwavu awo please waliwo okusalira omuntu omusango nti byewalya tewabituuyanira oteekwa okukola olyoka olya ebivudde mu ntuuyo zo. Reverend Lukwago era alaze obukulu bw'amaka amalungi mu kusibusa obuntu bulamu mu ggwanga ne yennyamira olw'abamu ku bayivu abakulembeddemu emize egizza eggwanga emabega. Abantu abatubba togamba nti tebaasoma kakati abasinga okutubba be basomedde
ddala oyinza okusanga nga ne mu balooya mwebali oyinza okusanga ne mu bapoliisi mwebali oyinza okusanga ne naye nga basomye nga they are graduates naye nga be batubba naye abalala n'afuna n'ekisa ekyo n'akigattako okumpanya tugaawo ennaku zino atubyeko okutegeera n'okumanya tuteekwa okutereeza ennono n'obuvo n'obuddo amaka bwe gabanga mafu we are having a dead nation naye omusajja n'afuba kyova olabanga muli wano mutuula ne muteesa kubanga you have a very good foundation bw'oba tolina ssente tobeera mulamu nibye bw'oba tolina mikwano sociale tobeera mulamu politikale bw'obatabaawo obukulembeze bulungi tosobola kubeera mulamu spirituale bw'oba tosoma bayibuli musoma amawulire tosobola kubeera mulamu. Banafene ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Ze Joshua Musaasizi Nsubuga tunaddingana edda.